kuno kusaba eri abalwanyi mwenna tubasaba mu emundu musijeyo kugombolola waliwo security threat detected waliwo omuntu oba omwami ayogerwako ali mu security ya president USA ndowooza batugambye bamuyita Byron wano twandagambye Mariam Wakyagulanyi naye wano kiba kimusukako tusaba waliwo omwami omu bamuyita Robert Kabuye yeyita Kabuye Robert Kabuye Boston mutuyambe mutuwe ebifaananyi by'omwami oyo Byron tumulabise then tugenda kuba tufuna details ze kubanga batugambye mbega akolera state oyo gwe muzanyirako essaawa eno he's a national asset gwe muzanyirako Robert Kyagulanyi Ssentamu he's a national asset right now so tusuubira okubanga awo ye last destination ye gyali okola international engagements tusuubira okuba nti wavaawo abaakomawo waka yatugamba ina travels engagements nyingi even in different parts of the country in Uganda then Africa naye nga tusuubira awanene nnyo internationally ali mu USA tujjukire ku mirembe gy'Obote gwe batta Kabaka Muteesa yafiira ku buwaŋŋanguse so instead of tumuzanyirako neeka wetu tubadde tukizannya tetumanyi security protocols muzikwasaganya mutya security protocols zitambula zitya ne tusaba mutandiko Kabuye Boston mumanye ebintu bino mumanye omwami ono wafaanana mutuyambe mutufunire ku kifaananyi tutandika okunoonya details ze yenkola tennakyuka yakulabisa tumanyi Kyagulanyi musajja mugezi ne waaba tafunye security alert tamanya ngeri gyayinza kikwasaamu abantu bano si balungi so tusaba ekifaananyi eky'omwami ayitibwa Byron erinnya tulyogedde yasini Canada mu kikoliko mutunoonyeza ebifaananyi ebyo tusobole okubanga tumulabisa tulipostinga then tumanye gwa wayina okoma kubanga tujjukire nti ne Uganda bibaddewo era betubadde nga twekengera nga batekingibwa putting what a halt stands batekibwako ebbali bawumulemuko tumale okubanga tubeekenneenya he's a national asset the truly elected president of Uganda ayina okuyingirawo mu bitiibwa amawulire gano juzi waneeno omukulu his excellence Robert Kyagulanyi Ssentamu we yali ku Harvard University amawulire ago gavaayo nti era waliwo olukwe nga waliwo omuntu eyali ayagala kummiza omusu katugende tuwulire amawulire agakagwawo essaawa eno okuva mu ggwanga lya USA America gye ŋŋamba Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gyali asimatuse olukwe lwa General Museveni Yoweri Kaguta lwabadde amutegekedde okumusaanyizaawo mu America aleme kuddamu mulabako tutandike kuwooza rest in peace aleme kuwooza nti bannanga agenze waliwo mbega asindikiddwa ku University ya Harvard University Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine wabadde n'olukuŋŋaana okwogerako n'abasomi ba university eyo baprofesa bani ab'enjawulo abakulembeze ab'enjawulo okuva mu nsi yonna mu Africa mu Europe mu America Asia nga basomera mu Harvard basoma bya bukulembeze basoma demokrasia basoma activism abasisinkana yogereko nabo olukuŋŋaana luno lutuumiddwa the future of democracy and activism in Africa ngira omwogezi omukulu abadde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine jukira omukolo guno gwalangibwa kuva mabega ennaku nga 2-3 nga gulangibwa nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yayitiddwa Harvard University agenda yogereko n'abayizi ne baprofesa n'abanene mu university eyo era mu nteekateeka eyo ne General Museveni yateekedde mbega we omutemu we nga mwana wa buwala nga wa ggwanga lya South Sudan asomera awo naye nga mbega era ono yawereddwa kirabika obutitimbe bungi nnyo asuule Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu katego naye Kyagulanyi musajja mugezi olwaleero mumutidde ayina engeri gy'abuuse mu katego k'omulabe General Museveni bwe yamusindikidde neŋŋamba nti omwana Kyagulanyi aliko mwoyo mutuukirivu aliwo Katonda amutambulirako luno lwaluwonye kalusimatuse Kyagulanyi alifa dda genda mu maaso awaliwo amawulire agatambula nti babodegaadi ba Anita Among ono nga ye speaker wa parliament nti basse omukyala omukyala ono abadde mu mmotoka ye nga yeevuga naye ndowooza ne bamugamba oba ave mu kkubo bo bayiseewo speaker ndowooza oba nadelaying oba kyekibadde waawo
ne bamukuba amasasi agamutiddewo. Mujjukira ssaga ezo zize zibaawo omuvubuka gwe batawali bwe bamugamba nti ave mu layini obadde mabega, omuvubuka n'abagamba nti mulindeeko aba bodaboda bali eno basooke bakole ki baveewo. Omusirikale n'abuuka ku patro n'amukubirawo amasasi n'amuttirawo. Kigambibwa nti n'omukyala atiddwa. Kitalo nnyo era kitalo ddala. Katusabire ab'enganda n'emikwano era tusabire n'omugenzi Mukama amuwe ekyomula ekirungi. Nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, tuli ku sovereignty, etteeka eryo sovereignty bill likikujakutte wansi ne waggulu. Ono agambye nti gye bituuse katuleke Museveni bayise etteeka eryo, nti olaba bannaddiini batavaayo kwogera ku bannayuganda nga batulugunyizibwa. Leero bavuddeyo lwakuba babakutte mu liiso. Bannaye tukkirize Museveni ayise etteeka lye lye bayita Kyagulanyi sovereignty bill. Olaba ne bano bakitaffe mu nkwe bamafiya mu church babakutta awaluma kati bavuddeyo baŋŋaŋaala. Bakitaffe mu nkwe mu mizikiti ne mu makereziya olw'okuba bakimanyi nti no babakutte bajja akawogo kati baŋŋaŋaala. Naye bwe kituuka ku nsonga z'Abannayuganda nga babagoba ku makubo babakolako effujjo, bo babeera mu kurisiivinga gabaasa. Essaawa ezo baba balaba nti nno obulamu bwabwe bwa mugaso nnyo, si baseevi ab'Abannayuganda, bo tebaliwo okufiirira muntu yenna, tebaliwo kuluŋŋamya imbeera eriwo wakati wa gavumenti n'oludda olugivuganya. Bo babeera oke eva kurisiivinga gabaasa. Tukkirize Museveni etteeka ly'okusaba erya Kyagulanyi sovereignty bill oliyise, kubanga ekituufu kiri nti eryo etteeka walitaddewo lwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Liyise. Nze kasita ndabe ganene amagunju. Liyise. Abasajja bano bannaddiini bano musaana kufa mmwe ne mufa ekibwatukira mwenna omulundi gumu nga mugenza olisiivinga amabaasa. Muli bankwe nnyo, muli balyake nnyo, mutambula ne sitaani mu mugagandula gammwe. Temukyali owa myoyo, wabula muli babbi bubbi. Muli babbi. Abali b'enkwe, enguzi yabafuukira enguzi. Museveni abadde nga abawanga ebibaasa bye ne musirika. Ne mujja ne mugamba abantu nti bannaaye tuteekewo eddembe bikoze bitya. Ne mubeeranga abatalaba kiki happeninga mu nsi yaffe Uganda. Kati essaawa zinene omusajja aleese etteeka lye mugezaako okutuleekaanira. Museveni yise etteeka lye mu bwangu mu bunnambiro. Muyise Kyagulanyi sovereignty bill, ekyo nakyo kiveewo ku mmeeza tugende ku birala. Yes, muliyise tugende ku birala. Tunaaba tuli awo nga n'enkwezi endala nazo zijja. Bweteeka likola ki? Mulya nnyo ssente nga mwefuula nti nno muziriira muzifunira ku sayidi ya ddiini, ku sayidi y'amakanisa, ku sayidi ya mizikiti, naye nga mukusa mbuto zammwe balyake mmwe, balyake mmwe, batemu mmwe, mwe bamasheeyi musse bamasheeyi bannammwe awo e Uganda lwa nsimbi na kasente ke mubadde mufunanga okuva mu nsi z'ebweru, obuyambi bwe mufuna okuva e Saudi yonna. Ne mbeera wano ne mulyoka muleekaana olw'okubanga mufuna akasente okuva e Saudi. Bayise etteeka. Museveni yise etteeka mu bwangu, totulwisa. Bagambe etteeka mu palamenti baliyise, totulwisa. Obudde bugenda, ogenda kulayira next month. Lwaki otumalira obudde nga today 30th? Yise etteeka nga tonnaba kugenda kulayira. Wiiki eno gy'oba oliyisizaamu olikoonemu sitampu ne palamenti egambe nti yes, sovereignty bill, Kyagulanyi sovereignty bill emaze okuteekebwako sitampu enkwezenge zino. Leka era nga tukyeyongerayo mu mawulire g'enjawulo n'agambye muwooze nti Lumbuye mwesonyiwe nti watusuubiza nti ojja kubanga ssaawa yonna Bobi Wine mukomyewo. Lwaki ate olumba Lumbuye ali ettake? Daire drinking general ekitusuubiza watusuubiza era tukubanja tuli wano tukubanja ka Bobi. Tukubanja ka Bobi Lumba America. Ate Lumbuye omwagaza ki? Wano watugamba oyina emmundu, oyina buli kimu, oyina sente, gwe jeno oli jeno mulamba. CDF jeno mulamba Jerirali mulamba. Ate ka Bobi kakulemye. Gendo soko olumbe ka Bobi okajje mu America wa Trump.
lumba ka Bobby okajo wa Trump au tugenda kakasa nti kitufu oli musajja lumba Trump ka Bobby kali America kali wa Trump lumba Trump ate takiononyayo kola taki ojagaza ki lumbu yomwagaza ki ate lumbiye kuvaddi lumbiye nga yafuka ka Bobby wana waja no tweetinga era ka Bobby yako okagala kalamu kafu bla ate ka Bobby kakulemye kali wa Trump tomanyiyo tukusondere sente isente ozino ine mundu ina buli sindike mundu yo oina jati oina bicho basindike bagende bakuletera ka Bobby lwaki tosindika basoke bakuletera ka Bobby nga tunaba kugenda etaki ate okulumba lumbi tetunaba kugamba ko wano tukuletere lumbuye tukubanja ka Bobby kwa wano watusuubiza nti Bobby oba bichi oba kicho omwagala era ogenda mukwata so tubadde tusaba nga nenda bugisi mufungisi nga tunaba kugenda taki goye soko ogenda America tukwagala America soko ogende wa Trump oba Trump mutweetingire mugambe asobola okulirizinga ka Bobby nga bukyali nga tonaba kulumba ambassador wa Turkey soko olumbe Trump lumba Trump mwenyini direct tolumba ambassador we tokola kintu kyonna ukitegedde okategedde akantu ako gwe diddigidde drinking gene oba katonywedde gwa meka gwe kimazi muukula amazi muttako gwe kididdigi njogera naawe unya mu bitako kumanyoko olinga amazi tukugambyeko ntino twagala lumbuye tetunaba kusabako lumbuye twagala ka Bobby wano Uganda twagala ka Bobby kuba gwe kenyini watusubiza n'otugamba ogenda kukola nga wekisoboko olete ka Bobby wano ka Bobby ka kufurumako Uganda mbo ina intelligence ina amaje ina buli kimu ina abasirikale ina bano tetunaba kusabako lumbuye gwe diddigidde drinking general oyasamirira mugumwa wenoleza ogubuto gukujuddemu amazi kumanyoko toyina magezi mumanyi kwesiyaga buli kaseera mumanyi kusiyaga buli budde twakutumyeko nti twagala lumbuye twagala wano ka Bobby tova kumulamwa totujja kumulamwa watusuubiza wano tuleetera ka Bobby ate wuyo ovulungutana omwenge gukututte taki oyagala yoki twagala ka Bobby wano totujja kumulamwa watusuubiza oyine mundu oyina buli kimu gwe mazi gwe kididdigi kimuhoozi olinga amazi ganyoko komanyoko byonna bigenda mu maaso n'avuddeyo neyeebuuza n'abagamba ye abange omwana muwala Blutik bamukwata naye ababuuziza mwali mulabyeko nti bamuproducinze mu kooti bannange ono omwana bukyanga bamuwamba waliyo omuntu yenna ayinza okuga nti yali amulabyeko ku police station yonna oba nti baali bamuleseeko mu kooti ne baga nti ono bamuvunaana emisango bwe giti yazza emisango bwe giti ne bwe giti nti kati avunaanibwa so wano wensinzira bwe kiba nti omwana nakati ebbanga okuva lwe bamuwamba talabikako wembadde nsabira buli gwe kikwatako abakwatibwako ensonga okumufayiringira habeas corpus kubanga abantu baffe bwe babakwata bwe bati ne watabaayo afata there is a possibility nti omuntu asobola okumaliriza nga kibalama kuba babakwata babatwaleyo ne babatulugunya bwe babatulugunya babagamba kimu nti kati gundi wanaaliwa kati wano tukulina gundi aliwa kati kakazi kattu sikeeka nnyama ntono kasobola okubeerayo ne batulugunya sikeeka abalagadde empale ne bakeevuubika okukakana nga bakatiddeeyo ne bifundikira ng'ebyakibalama lwaki nti obutabaawo afata essaawa eno wayinza okuba nti buli omu ali bize naye mbadde nsaba omuntu yenna akwatibwako ensonga oyo gwe kikwatako bakafayiringire habeas corpus ekyo nakyo kiggwe obwabanga Blutik alina emisango gye yazza bamuleete avunaanibwe nti omusango bwe guti gwe yakola naye kakati n'otunuulira gino emizina egitufuga n'okwata omwana w'abandi mu ggwanga we mwefudde nti mmwe mulina obuyinza muwulira nti mmwe mulina obuyinza and you start operating like cartels oluvaawo nga mbuga nti ate kati ffe tukola ebimenya amateeka mwe abalina obuyinza mu operatinga nga bakateero kati oluvaawo ne tukola bye tukoze ne mulwaga nti ate ffe babi etugaa kati wano bajiga bannabaki nga nkedde nga nina obuyinza how can I operate like a cartel omwana bwe muba mulina emisango gye yazza nga mumuvunaana gye gino mumuleeta bulesi mukoni ne mumuvunaana bwe muba mumufayininga ne mumufayininga kumukyajinga ne bamusalira ne baga nti kati oyo awere nembana gwa guno ali mukomera naye kati bwe mukola bino ne mukwata kati kana akaana nga ka Blutik ne mumukwata ne mumuterekeyo temulese mukoti mumulooza ffe mutu wa kifaananyi ki ffe ku saidi yaffe nze obondaze nti this is a sign of weakness nti oli weak however much you feel like you have authority but oli weak because mu ggwanga limuga nti mulina obuyinza
you would operate lawfully. Kuba muyina obuyinza, but you are operating unlawfully. Mulinga bakatero, kana otunonye no kakati bano bajiga kikaaki. Yes, agenjawulo ensonga ya Honorable Shamim Malende. Munange ensonga eno ekyabuzizza bannayuganda otulo naddala abalonzi b'e Kampala abakyala n'abaami bagamba nti mama Kampala yabaki. Waliwo n'omu atuuse n'okugamba nti bannange tuyinza okulowooza nga nti ebintu byakusaaga nti Honorable Segirinya Muhammad mujjukira nti oba mujjukira bulungi nnyo naye we yalwalira yasooka n'abulawo abantu ne balowooza katemba era we yakomawo wano n'alayizibwa abantu ne basala omugambo nti alina katemba gwayisaawo era yabadde akitegedde nti baagala mukwata era n'abulawo kati olumaze naye nga musajja wattu yali mulwadde era nesawa nnaku olwaleero ebibuuzo bikyali bingi. Honorable Shamim Malende ali luddawa? Waliwo omu agambye nti katulinde oba ajja kulabibwako ku lunaku olwa swearing in tubanga tumu expectinga titomanya tuyinza okumanya ali mu mbeera ki naye nga ebibuuzo bingi era nga ansa ntini ebigambo bingi. Abamu bagamba bamuwamba, abamu bagamba ali German afuna treatment kwegamba byo biri awo webityo. Mpola mpola tujja kubanga tukola ki tutegeera. Agambye nti munnange bukyanga Museveni yabba nti akalulu ke yabba aka mukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ko munnange kamufuukira akabasa. Lwaki ayogera bw'atyo? Ayina ensonga ze. Teri kalulu General Museveni ke yali abbye ne kamuteeka ku pressure nga akalulu ka 2026. Tusigazaayo wiiki zibiri okutuuka ku lunaku lwe yateekateeka olwagenda okwerayirizaako irigale ng'ebibuuzo bikyali bingi. Abantu bakyalina ebibuuzo bingi. Abantu babuuza mwami byabakama akalulu ke yalangirira yasinziira wa atulage bye yakalangirirangako kubanga yasomanga results ezaavanga mu kalulu nga tayogera exactly waje zivudde nga yasoma busomi. Abantu bakyalina ebibuuzo bingi. Kati pressure eri so high, pressure ebadde too high eri both international and domestic. He couldn't withstand the pressure. Era kwe kusalawo n'atuleetera ebbago, n'atuleetera biiru, sovereignty protection of sovereignty bill nayo eri irigo naye nga kigendererwa kya to keeping away from the main issue eyokubanga he rigged the election. Yaleese biiru ng'ekwata ku buli family nga teriiko mugagga, teriiko mwavu, teriiko yasoma, teriiko wa tribe ki, teriiko muntu yenna. Ffenna ng'eggwanga n'atukwata bulungi nnyo n'atuteeka mu kasonda somewhere focus n'atuwa ekyokufokasingako. Kyendi sure nti olumala okulayira bw'ati na pointinga cabinet bulungi ebbago eryo agenda ddi withdrawing oba silent mugenda kuwulira nga lizikirira nga libulirayo kubanga ndi very sure muli kiwulira nti tebalina kibasobola tebasobola difuula teeka. It is not possible kubanga abasinga bo kennyini ababadde baluutinga eggwanga nabo bennyini ebyobugagga byabwe biri bweru like likwata ku buli muntu abadde abba mu gavumenti akoze ezize nga azikoze mu makubo matuufu like entirely everyone. Naye pressure ebadde so high nga tasobola gikontaininga n'atufunira discussion. Mujjukire kino ekisanja bagezezzaako bali mu kuteekateeka bo nga bo transition bo gye balowooza eyaabwe eri irigo nti obuyinza balwana busigale bu family yaabwe by all means. Kati era tugenda kulaba ekisanja ekigenda okubeera busy bwe tutabeere nga tusobola okwidentifyinga biki bye tufokasingako na biki bye tutafokasingako. Agenda tufuula busy nnyo nga bw'okiwulira because bali mu transition. Era mulinde ne cabinet gyagenda okuleeta yaba minister guno omulundi egenda kubanga eriko ebibuuzo era bingi. Agenda kuleeta a lot of controversy
yakulage ng'ayita eno naye akuteerawo direction gy'olina ofocusingamu ng'obuuza ebibuuzo, you know. So pressure ebadde too high era kati manyi ali a bit relieved. Temulowooza nti Nsibambi byakola abikola olw'okubanga tategeera. Aba basajja bagezi era ne bwakeera okulondawo oba okukola gwe kyolaba ng'ekyobussiru aba akironzeewo bulungi deliberately. Abalonzeewo kironde bamanyi bye bakola si basiru, you know. Webale kubanga wekumide ku NCK TV tuweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo.